amanya n'eddoboozi enzero ni peace kuva wano ewaffe Uganda YouTube channel naye nga kantwala omukisa guno okwebaza muganda wange gwatugoberera naddala ku mukutu gwaffe guno ewaffe Uganda YouTube channel banange guno omwaka twagutandika mu makati mwezi gwa mukaaga naye bambi mutulaze okwagala era mutulaze nti we muli ebintu byaffe byonna bye tukola ne bye tuteekayo mutugoberera era mutambula wamu naffe era njagala okubebaza olw'ensonga eyo naye nga era kantwala omukisa guno mbufu wamu okubaweshinga oba okubagaliza Christmas ennungi Merry Christmas and Happy New Year mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere mulungi nnyo era gubeere gwa ssanyu nnyo naye nga sigala gwe ng'otwekumirako omwaka omujja tugenda kuba nga tubawa bingi nnyo bitutegese okubawa ebirungi ebinyuma era ebisanyusa era ebibajjako stress bannange tetwagala mubeere ne stress wano tweyama okubajjako stress ewaffe Uganda so beera ng'otwekumiddeko ate ne bakusubscribinga subscribinga ne ku channel yaffe endala eyitibwa Apple TV kubanga bingi bye tugenda okusumulula naddala omwaka omujja bannange mbagaliza omwaka omujja gubeere mulungi nnyo gwa ssanyu ku lwa ttiimu yonna nze Ronnie Peace wano ewaffe Uganda weebale nnyo weebale zero program sisemuka mukunja nakatwa ne amoti omubaranguzi Halo sebo. Yaba ni sebo. Nze bampita mukunja wa biti. Sebo. Bade salamu mukulu mukunja nyape. Neno mukazi. Halo. Yes sebo nkuulira. Era mukazi ali lubuto naye yade ali lubuto. Naye kyetamanyi nti oba olubuto lwange oba kyetagala omumanyi oba olubuto yajja nalwo oba lwange. Lwaki ogamba nti yajja nalwo? Kubanga mubba ku kiwanuka. Bamubba ku musajja? Yali musajja kiwanuka naye najja kati ewange wate ewange olubuto ne luvaayo. Kyetamanyi oba lwange oba lwa mukulu kiwanuka. Tenalo mmanya kyokka. Kati gwe mukazi wa muno wabba waaki? Omukazi era nawe bimanyi omukazi ekyombera safarimu. Kakati tuyagala kumanya oba yajja nalwo nga lwakiwanuka. Kale beerako ku simu tovaako. Tukira mu kale tunyeze 3 birapemu ekintu buli ky'omuziki sirika twagala kumanya tubyamugema byani kamugwire kuwezi kiyifu Onje? Banange naye mwana gwe. Onje? Ne mwana gwe nobeera n'olubuto lwange n'osalawo obeerewo omusajja omulala omwana wange babeere nga bamukuliza wa musajja mulala. Ani? Nze kiwanuka. Nobeera n'olubuto lwange n'ogende w'omusajja omulala ankuliza olubuto. Si lwange lwawa olubuto lwange. Kukiwanuka njagala omanyi otereera naawe nagera mpizi ngaenzeyo ennaku 3 siribwangako lubo nzenza nako. Ebyo byonna byogamba byakwekaza okimanyi nti olubuto lwange. Gwe kiwanuka saagala omanyiire kiwanuka nze nabeera naawe ne wayita ennaku 3 naye ngenda mu mpiriyodi zange kiwanuka tonneesibaako nzijukira bulungi wayitawo ennaku 3 nvaako nze nviiraako ddala. Wayitawo ennaku 3 nga kiki nnyabo? Ngenda mpiriyodi zange era njukira n'owanimba eba n'enzije n'enkomawo eyo. Nali mmaze olwedde olubuto okulufuna nga lubwe luli lwa myezi eki 2 kiwanuka obuto sibooza olubuto lweno omusajja ndeka nze we naviirewo wate ennakwezi 3 nengenda mu piriyodi zange kiwanuka n'olubuto si lubo. Olaba bannaye ne lwe wanimbalimba n'enkomawo yeewo ne nebaka naawe yeewo obutono lwalimu nga lwa myezi eki. Lwalimu kiwanuka n'ensonyi wanze nviiraako ddala. Saagala onnimbe
olubuto olwo nina obukakafu nti olubuto lwange si lwa musajja ogwobeera naye. Kino nange omusajja Nesi yoko jangu oluli oweerwe. Ali ekyo olubuto. Musajja nesibyeko jangu olulye oweere. Uyamulimbalimba kiwanuka ng'alimba nnyo. Ate kakati mbune yamulimbalimba n'addayo kewe kitegeeza omukazi ono akyanga yali ewoono nga avudde eringa olubuto lwa nnaku 3 n'agenda mu periods ate n'amulimbalimba ate n'addayo ng'ate olubuto lwa myezi 2. Omusajja atali serious olubuto lwa myezi 3 otegeera nti olubuto mweruli. Ate olukebererawo. Akaana kakusuna. Yaman gravity omutujja mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel yo olabe ebyakabiri byonna kyekimu.